manifesto eno etakinga ku issues ezikwata ku ebyamatendekero gaffe oba education services, ebikwata ku ebyobulamu health services, ekwata ku bintu by'embola y'emirimu oba health, ekwata ku byobulimi n'obulunzi agriculture, ekwata ku issues bya governance gwanga lyaffe, ekwata ku bintu bya foreign policy. Ffe nga bannayuganda tukolagana tutya wamu n'abantu b'amawanga amalala. Ekwata ku issues za infrastructure w'ebyenguuto by'amasanyalazi n'ebirala. Ekwata ku ekiyita minimum wage, omusaala gwa wansi omunnayuganda gwafuna asembayo wansi, twagala tugongeze waggulu. Ekwata ku ebya kusaako industries mu ggwanga lino, tulina mu industries batwagala tuzongereko. Ekwata ku bya defense ne security. Olabye mu nnaku zino abantu bangi bafa nga tetumanyi kiki ekibata.